Kanama TV olwaleero bakaddamu okuva e Oman bagenze oba bavudde Oman ne bajja e Uganda. Olwaleero Uganda batunseewo ssaawa 8 zibayingiddewo. Bakaddamu basanyufu abamu balaba babadde mu nnyonyi nga bapreparinga okubeera nga bajja. Babadde basanyufu nnyo era tugenda kubeera nga tubawa amaloboozi gaabwe okubeera nga batuuse n'okubeera nga biki bye bayiseemu. Genda akamanyaako abasinga bagenze ku Douglas Villas naye nga era bagambye nti tebalina ssente za karantini. Gavumenti ne bagamba nti tebalina buzibu oba tebalina ssente za karantini, bajja kubalabirira. Ngenda kusooka nkuwe ku maloboozi gano then olumala tweyongereyo ne maloboozi ga vidiyo nja kubeera nga gakuweereza naye nga tuli basanyufu kubeera nga bakaddamu okuva e Oman batweyunzeeko e Uganda batuuse ssaawa 8. Katandike ne kaddamu ono. Tweyanziza okubeera nga muliwo ku lwaffe tutuuse bulungi mwebale tusabira awo nga tukkirira ku kisaawe naye embeera ebaddewo tebadde nnyangu. Abasasula gundi bo babatutte tudde naye ffe tubadde nga tetulinaawo tusigalidde era tukyali wano eno naye nga kati waliyo gundi ebbaasi etutwala kati tetumanyi tulemeddeko munnaaye tutuse bulungi Mukama mulungi. Mwebale kubeera nga musabira tusabe ne bannaffe abasigaddeyo bambi Mukama abayambe baveeyo bulungi basobole okubeera nga nabo bakomayo ewaka naye nga kati saa zino bakyabeera nga balaba abaana babeera nga batuyingiza wano eno tutabadde nga tulina booking. By the way abamu baatubuukingira naye tetubadde na gundi booking receipts tetubadde nazo kitegeera naye kati embeera ye ebadde nga weeriife baddewo ne tutula ne tugamba tujja kuuma empisa. By the way leero abaana tebakoze empisa embi bekontrolinze abaana kati Kyekyo bakaddamu mbawulira batuuse bulungi bweyagala. Gavumenti eyambye ababadde tebalina ssente za karantini nebayamba nebeera nga ebasasulira. Katugende ne kaddamu ono omulala. Waliwo kaddamu omulala naye yatuweereza ku voice note yabadde atuuse ng'ayogera bw'ati. Assalamu alaikum warahmatullahi. Kyebale Kaddama TV waffe ssebo. Neyanziga ssebo. Natuuse bulungi katuse oba zibadde 8. Kirabika zibadde 8 naye nga enkuba yabadde mpitirivu. Twatuse bulungi era batuleese eno musimanyi bagiyita Douglas Hotel bwekityo gye batuleese eno kati tetumanyi kiki ekinaaddiraako oba banaamala ne batukanda ssente tetumanyi naye nze nabagambiddewo mu kisaawe saatidde. Nagambye wali omusajja omusirikale naye mugamba bassebo mututwala wa n'agamba tetubatwala Douglas Hotel naye mbagamba mututwala eyo mugenda tukanda ssente ffe tetulina ssente twagala gavumenti mutwale mu gavumenti. Omusajja n'agamba tetugenda basaba ssente tebagenda basaba ssente naye ngamba omusajja kemugezaako kutusaba ssente ffe tukomeyo tuli bakalu ffe bennyini twekoleddeko bintu byaffe. Naye ngamba omusajja kemugezaako kubeera nti no mutukanda ssente oba munasala mujja kwesanga nga mutusibye bwenti omusajja we mugambye n'agamba tetugenda basaba ssente neera tubatwale eyo kubakumira eyo mulinye bbaasi. Kati ne tulinya bbaasi tubadde bangi mashallah tubadde bangi ennyonyi nti zibadde 2 then ne bakola ki twatuuse wano ku ssaawa 2 za kiro era ne batuwa saavisi batuwadde emmere alhamdulillah batodde emmere bulungi matooke kawunga bijanjaalo tumaze kulya bulungi ekyeggulo tuli bulungi era tugenda kusula bulungi inshallah naye byonna tusimye era abaana wano bonna bagambe singa si Kaddama TV tetumanyi tubadde tetugenda kujja Uganda naye nga tutuse bulungi tusiimye byonna by'otukolera Mukama waffe. Mukama akuwe omukisa
owangaale nze buli lunaku ngamba owangaale nga musolo kale insha allah siimye nnyo ssebo oyanza tubadde basanyufu basuufu era tusanyuse nnyo. That you bring me here. May we have your attention and request for your silence and listen to the announcement, please. Thank you. Anange tugenda abaana netukulaba enyonyi zituse tugenda mashara kamera yongeyase kiriya isakadama ngenda kusindikira akantu nono ffe tugenda twagirinnya